Okay, nkuwaniriza nenkubaza okuba nga otwegaseko olunaku olwaliro gyesinzira okubeera ng'otulaba aba Lugonvizi Show mwebale nnyo mwebalire ddala munda mu ggwanga erya Uganda ne wabweru wa Uganda mwenna mbalamusaka aba subscribing aba liking aba sharing aba commenting mwebale nnyo mwebalire ddala abakwata waka ne mumujja ku YouTube ne muteeka ku TikTok kasita kibanga kikolebwa mutima mulungi tewali mutawaana kubanga ekikulu byonna kwe kulaba nga mbantu omutwalo mbantu olukumi mbantu 15,000 abalaba programu eno mubeeramu omuntu omu oba oliawo gwegasa ayinza okubeera gwe ayinza okubeera oyo oba ayinza okubeera oli sinakindi muyinza okubeera mmwe oba tuyinza okubeera ffenna ekikulu mu byonna kwe kukkiriza tukolerera ekintu kimu si kubaako gwe tusinga tukolerera ekintu kimu leero yaffe ereme kufaanana ggulo yaffe tukolerera ekintu kimu enkya yaffe ereme kufaanana leero yaffe ereme kufaanana ggulo yaffe bwe mbanga eggulo nabadde nzitowa siringi 5 leero ne bwe nzitowa 5 mukama abampadde bwe mbanga leero mbadde nzitowa 5 enkya ne bwe nzitowa 6 nsooka kumwebaza ne mugamba nti mukama weebale kubanga we nabadde eggulo kuba leero si wendi ate nsaba mukama enkya onnyongereko eddaala nve ku lino lyendiko ngende ku ddaala eddala bye tukolerera mu bulamu bw'ensi eno nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonvizi Show abatulaba omulundi gwammwe ogusooka nja kugamba nti subscribinga likinga sharinga okusinziira ku ekyo ky'oba olabye ebiseera ebisinga kiyinza otubeerera ekizibu okwebaza Katonda ekimala okuggyako ng'ozzaawo ne weefumiitiriza mukama gy'akugye ddala nga wala lwaki ebiseera ebisinga buli kaseera tubeera mu kukkuluma na buli kaseera tubeera mu kusaba lwa nsonga eri emu nti buli ddaala ly'otuukako likusaba ogenda ku ddaala eddala n'olowooza nga buli kaseera nti olina kye waafunye olw'ensonga nti demands zo teziggwayo naye ng'oyagala okukkiriza nti akaseera akamu twetaaga kwebaza bwebaza mukama gy'atugye kwe kuddawo ne weefumiitiriza obulamu mukama bw'akwesizaamu okutandikira ddala ku kyalo gye wazaalibwa amasomero gye wasomera mu kampuni mw'okoleddeko ne makubo muzooyita lwaki njagala okuba akafaananyi ku byalo gye wawangaaliranga ng'abasajja abaali ab'amaanyi abasajja be mwatenderezanga abasajja abaali ab'ebitiibwa abasajja abaali abagagga kati bakutendereza ne bagamba nti Lugonvu yazze okitegeera famire mwe mwakulira nga mulina abasajja ku byalo nga buli omu gy'addukira nga mulina abasajja ku byalo ng'amazima bw'otuukawo gamba nti mukama nammala nyamba n'enfaananako muzeeyi wire mukama nammala nyamba n'enfaananako muzeeyi gaajule mukama nammala nyamba n'enfaananako muzeeyi rawuli akaseera ako okajjukira ojjukira abasajja abaali ab'amaanyi ku byalo ewazaalibwa ne mu kaseera we wakulira abaali ab'amaanyi mukama bw'aba asobodde okuteeka ku levo yaabwe gwani n'asobola okukukozesa wagenda okuzaalibwa nga bali myaka 30 myaka 40 n'akuddusa emyaka 4 mu maaso n'abakwenkanya oba okitegeera kubanga singa ffenna abadde atambuliza ku sipiidi yemu ate tewandibasanze kati ate just imagine nga takomye bukomi kuba kutuusaako ku levo gye baliko ku lwaliro n'abakuyisaako lwaki tomwebaza tunuulira ebyalo gye twakulira obulamu bwe tuwangaaliddemu embeera gye tubaddemu embeera gye tutambuliddemu famire ze tukuliddemu abantu be twegombanga okubanga kati be bakwegomba abantu be twaweerangako obujulizi okubanga kati be bakuweerako obujulizi ne bagamba omuyaayo oyo kale akuze wano mulaba atandise tumulaba amazima watandika bakulaba n'okulanga bakulaba n'ovubuka nga bakulaba osajja kudde bakulaba n'obayita nako wakulaba bavuga zi-10 paka kati bavuga 10 tewalina wadde akagaali tewalina wadde ppiki tewalowooza nako kubanga oba oliawo obaka eddala wadde okutuuka mu koota yaabwe naye mukama kulwalira kuvugisa benzi mukama kulwalira kuvugisa kawundo new model bukadde 9 bukadde 10 hybrid bewakula bavuga 10 kulwaliro mukama yabasitula n'abakyusaako eddaala bavuga rawumu bavuga Noah
Mukama akuvugisa kawundo new model. Lwaki tetumwebaza ku lwekyo? Kati waliwo akifumiitiriza. Waliwo akifumiitiriza atandise okukiraba. Tunuulira ba OB be wasoma nabo. Tunuulira abaana be watula nabo ekibiina ekyomusanvu ng'amazima gennyini famire zaabwe wazeegombanga. Amazima gennyini go gwe baagobanga bo ne babeera nti abo bo tebalina buzibu. N'ogenda ewa minsi na mirembe naye ng'okimanyi sure deal ku lwokusatu balina okugoba. Naye ng'aliwo famire ng'olunaku olusookera ddala nga yakayingira school fees abaamumazeeyo. Tunuulira abaana be wasoma nabo abaali abalungi okusinga, abaali batulagirawo nti obulamu bwe bugenda kubeera bwa buwanguzi kuva ku ntandikwa paka kumaliriza. Mukama yabakusuumusa, bali mu kubuuza wakikola otya. Naye ng'amazima naawe tomanyi bwe wakikola. Ne tugamba nti simaanyi ga Mukama. Nga naawe bye bakubuuza tosobola kubaddamu ansa kubanga tozirina. Naawe tewakikkiriza nti oyo omwana Frank ewaabwe abaali abagagga ng'ennyumba ya Mussolini, ng'ennyumba ya French Kati, nga kuliko ne busedero, nga wabeerayo embaga buli kaseera, nti ddala osobola okukeera ku makya n'omusinga n'osinga ne kitaawe. Omwana gwe wakula weegomba olwa famire gye yavangamu okubanga kitaawe yali mugagga, tewakoma kumusukka, wasukka ne kitaawe. Okirowoozaako? Genda abaana be watuula nabo ekibiina ekyomusanvu PLE bwe mwatobanga, bwe mwabonaabona, amazima Mukama ng'abakuyisizzaako nga beebuuza wakikola otya, naye nga naawe tomanyi. Abaana abakugamba nga mbu kojja waffe yakomyewo okuva ku kyeyo, kojja waffe akolera South Africa, wasomanga bagamba maama waffe, taata waffe akolera Sudan, taata waffe akolera Juba, buli lwadde atuleetera amata ga nido. Nga weebuuza nange nsobola okugendako e Sudan, kati oli America ojooga, oli Canada ojooga. Ebiseera ebisinga tukukkuluma kubanga tetwefumiitiriza bulamu Mukama bw'atuyisizaamu. Abantu be wali weegomba nga kati be bakwegomba. Tuleka mu siniya ey'okuna. Tunuulira abaana be watula nabo siniya ey'okuna. Kaya wange oliwa? Bwe twatobanga tetwalina za kisulo, twavanga ku ssomero ssaawa 3, twavanga ku ssomero ssaawa 4 nga tuli mu prep. Abaana b'abagagga ne bayingira mu dormitory, ffe ne tutandika okutambuza ebigere. Muganda wange Ssettimba oliwa? Muganda wange Kimbugwe Dani Ndawulo oliwa? Bwe twavanga najja nankumbi kuyanga Christian, tetwalina za kisulo. Bano abaagambanga nti abaana basinye ey'omukaaga bonna balina kuba mu bisulo, ffe kyagaana. Si lwakuba tetwayagala, naye lwakuba embeera twali tetugisobola. Abaana b'abagagga twabalekanga bayingira dormitory, ffe ne tutambula olugendo lwa kilomita 5. Kuva najja nankumi paka ndi ku Tamadda, ne muyita ku Deriko ne musaliikiriza. Tetwakisuubira nti Mukama asobola otusitula ne tubaako abaana b'abagagga be twalekanga mu dormitory be tusukkulumako. Gwe leero bwebaza Mukama. Jjukira prom party yammwe, jjukira olugwere wayambala. Abaana b'abagagga babagulira obusuuti, babagulira ebiteeteeyi, gwe nogira mu ttantantala. Ensi yonna yakuseka, naye ku lwaliro gwajooga gwe beebuuzaako. Ne bwe banaakubuuza nti wakikola otya, amazima gennyini tomanyi. Si lwakuba okola nnyo, si lwakuba weewaayo, kibadde kisa kya Katonda. Kibadde kisa kya Katonda. Omusajja naga nti simanyi kuyimba naye nyina obuyimba bwempulira nange ne bunkwatako. Tukwaniriza mu studio za TV yaffe, omwagalwa w'abangi. Bulijjo bambuuza ebibuuzo okugwe, konze ndi kuyita obitwegambire. Wakola otyo fuuka kino ky'oli ssebo, wasala amagezi kyo gatugambe. Twakulaba wano ng'otandika
banga tono okyuse ssebo eyali omwavu mpulira oli mu Amerika. Ansi eyina kubeeremu bagiyita saabisaanira. Kyali kisa ekya Katonda. Okimanyi nti edduuka kwe weewolanga ebintu, kwe weewolanga hafu ya sukaali wakati ng'otoba mu bulamu, edduuka eryo likyaliyo nnanyini akyaliyo. Kapito gwe yalina gwakyalina, naye gwe Mukama yakusuumusa. Eyali apangisa akaduuka, eyali apangisa akazigo ak'emitwalo 5, eyali apangisa akazigo ak'emitwalo 8, osula mu bbangalo ya bukadde 250. Wali okirowoozezaako? Okimanyi nti ennyumba muganda wange kuwapangisanga zikyaliira landlord akyasolooza kyenkana ssente ze ezimu. Landlord gwe watyanga yali mukamaawo. Okimanyi nti ennyumba gye yasulangamu ey'ebisenge 4 n'amadiira 2 kati gy'osulamu. Okimanyi kati wagisukka ddala era ye gy'akyasulamu. Obuzigo bwe yalina obwakabaasa obuzigo 6 okimanyi nti bukyaliwo. Naye nga gw'osobodde n'okuzimba apartments. Njagala otambula oddeyoko ku nnyumba ze wapangisangako. Okimanyi nti abamu ku bapangisi be wasulanga nabo bakyali ku mizigo egyo. Okimanyi? Ngamba gwe omuvubuka eyakuzigira ennyumba ku wasulanga erungujja akyaliko. Si yali mugaggawo, si yakusengula. Baliwo abaasengukirako ku tukutuku, baliwo abaasengukirako ku piki, baliwo abalina mikwano gyabwe ng'ekyamaanyi kyakola amulekera ebisumuluzo byeno gy'ava n'ebisumuluzo byeri gy'alaga. N'amugamba genda ebintu ndese mbisibye, ojja bisiba ku piki, nze jja bisangayo, tosengukirako anti oswala. Naye ng'obuuza bintu ki by'olina? Oyinamu omufaliso, oyinamu ekidomola kimu, oyina ebbaafu 2 oba ebbaafu 1. Anti bw'okunya oteeka ku mukonda gwa kidomola. Bwe ziggwamu n'ozizzaamu n'oyiwamu otuzzi. Obulamu obwo bwalagawa. Mukwano tokudaalira bakyabulimu, nabo bali mu kujja. Obasooseyo busoose bayinza n'okukuyitako, kubanga naawe abaakusookayo wabayitako. Okitegeera, ebiseera ebisinga mu bulamu bw'ensi eno tuyita mu mbeera esoomooza. Omukazi eyanguzanga omugoye erungujja, twatambulanga ne Kojja Kalibalanze nga nkyakolera ku Metro FM. Nga nva ku Metro ku Martin Road ne ngenda ku Nabukeera Plaza ne mulinda ku Nalubwama ne mulinda nannyuka nga ne bwe mba nyinyise essaawa 10 nyina okudalyamu kubanga nyina omulinda nnyuke ku ssaawa emu antwaleko ewaka. Omuvubuka eyakolanga mu paakingi eyo nakati akyakolamu. We nagulanga omugoyo gwange ogw'ebitaano wansi awo ekyakyukamu nti bwe baakola ekkubo omukazi ne bamusindika munda naye akyaliwo akyatunda mugoyo. Landlord wange maama Aida we nasulanga teyakyusa nnyumba nakati gyakola ki? Bino byeggamba teekawo amannya go, teekawo ba landlord bo. Mukama byakola. Abantu be weegombanga kati be bakwegomba. Oyinza okuba nga tonnatuuka gy'oyagala kulaga, kubanga buli ddaala ly'otuukako likubanja eddaala eddala. Buli ddaala ly'otuukako y'entandikwa y'eryo eriddako. Mukama omusaba akolere kino akolere kiri, naye sooka omusimeko ku ebyo by'akoledde. Mukama atujje wala. Si maanyigo, si kusalawooko, si nteekateeka zo, zibadde enteekateeka za Mukama. Bangi abakoze emirimu gy'okoze ne batafuniramu ssente z'ofuniddemu. Bangi abagenze ku kyeyo nga bw'obaddeyo abaakusooka nga nakati bakyaliyo tebannasobola wadde ggula akapoloti, naye gwe Mukama akuzimbizza akayumba abaana babajja mu muzigo beebaka. Obirowoozaako? Tunuulira abaana be wasoma nabo, tunuulira abaana be wakula nabo, tunuulira ku mizigo baali bapangisa banno bwe mwakaabanga ennaku. Njagala olowoozeemu mmwe abaagenda ku kiyo nga mugendedde mu makampuni mwagenda abaana 50, naye abaana 49 bakyali mu bulamu bwakwetetenkanya. Ekyamaanyi abaana 2 munno yagula akapoloti, naye gwe oguze akapoloti ozimbye abaana obajje mu muzigo okoze n'embaga. Kibadde kisa kya Katonda
kubadde kusalawo kwe. Teweegulumiza. Abo b'osinga enkya basobola okukusinga, kubanga naawe abaali bakusinga ku lwaleero basinga. Tubeere bakkakkamu, tubeere beetowaze. Okitegedde? Mubeere bulungi. Kusoma sikulya mmere, sikulya mmere. Nakalo matanga ketwafuna, ketwafuna. Mumasaka site mwetusangibwa, awo mwetusangibwa. Abazadde baffe mwebale okuweerera naffe tusoma. Abasomesa mwetubeebaza okunyiikira nga temukowa. Tujja kusoma bakalasiti, bakalasiti.